ngenda kuddamu nkugambe kye nakubulidde mu kitundu kya love story n'ekyasoose nti emboozi eno y'abantu bakulu, so ebigambo bino biyinza okubeera ebiralamu ku mwana atannaba kutuuka kubanga yeesalirawo. Tomwesittaza, kabisigale nga byaffe abantu abakulu. Ekitundu ekyasoose bwe twakomye nga Guy alabye oba mbiyite bituli bya mpiso ku kabiina ka sister, naye ffe abaategeddeko awaasoose nti sister yalinga ayambala akabina akagule. Guy amukubye, bagudde mu laavu, laavu etambuddeko. Ekyama kye twakitegedde bw'aba agenda ewa Guy alina watuuka akabina n'akajjamu n'akateeka mu bbaaga. Kati Guy alina engeri gy'alabye nga what he ordered for and what is delivered are totally two different things. Naga okay awotandikira ekitundu ekyokubiri. Love story, the six-pack Guy. Lunaku lumu tuba tuli ne Guy, tuba kusinza, tuli awo ffenna tulinga bwe twabeera mu nnimiro ya Edeni nga tuli buti. Guy n'andaba n'aŋŋamba, nisooka olindeko, bulijjo olina empiso kabina. Nga saatera kuziraba, nga sizirabanga, because we were working in the same place, in the same environment. So nga bw'oba omuyitako oyinza omuyitako n'akulaba ng'abantu tebasobola kukikkiriza nti nina empiso kabina, because I was putting that thing. Munange nga Guy nga mugamba kirabika olugoye lubeera lukabise, so you don't get a chance to see it. Nga kwekaza just naye ng'ekituufu nkimanyi. Guy n'agamba okay, twabeerawo mu bulamu bwe butyo. Ekituufu Guy oyo yali afaayo, era ye muntu gwe ndifaaringako ne ŋŋamba nti ye mulenzi w'obuvubuka bwange, because ye musajja yankwanira mu myaka gyange egya prime nga mu butuufu mpulira kusaba eyo singa yali ali serious n'ansaba bufumbo, singa kati tuli mu bufumbo naye era naye yalinako obumulumulu naye nga weetuli. So ekiseera kyatuuka, Guy oyo n'atandika okukyuka. N'atandika okukyuka nga naye simayina kumanya. Amasimu nga gakendedde, communication nga declininze, neŋŋamba bannange kiki? Nensirika. Lunaku lumu yali yampa ekisumuluzo nga nsobola okujja neggulira n'ansangawo ewaka, like bwe bityo nga bwe mubimanyi nti omuntu aba akuwadde ekisumuluzo abanga akugambye nti jangu wonna weyagalidde. So olunaku lumu munaaye najja aggulawo, yakomawo leeti. So natuuka ewaka ne nnaaba, nali nzize ne chipusi ne mulinda, naye nga tajja ate nga saagala mmukubira nti gye ndi ewaka. Ne ndyako ne nneebaka. Guy mba ndi mu nnyumba ne muwulira nga aggulawo nga neebase. Yajja ssaawa eyo nno nga 6 naye nga jjukira twanyise ssaawa mmeka? Ssaawa 3. Guy naggulawo namuwulira ng'ayogera n'omukazi ku mulyango, nga n'omukazi ng'amuddamu. Nsitise mu buliri mbawulira ne bayingira. It was a one-roomed house nga waliwo curtain eyawula bedroom ne gundi. Mubimanyi ya curtain. Guy okukuba curtain bw'ati nga gye ndi neebase. N'agamba omuwala tugende mu nnyumba mulimu omukazi. Ekintu ekyo nakiwulira ne ŋŋamba kale singa bwe nayingidde neekwese wansi w'ekitanda, omusajja ono ne mulinnya akagere ne ndaba byakola nga siriiwo. Awo ne
ntandika okumanya nti gaayo ono ddala alabika yeetikka kantu ako kannuma naye nensirika munnange kuba simanyi nnyo bintu ebyo bya confronting abantu kuyomba nabo. I always see things and keep quiet kubanga ne bw'onayogera oluusi tokyusa nnyo kyamaanyi. Awo nno ne ntandika okulaba ngenda kuzzaako ki relationship erimu obwenzi. Ate munnange zoolaga omulungi olowooza ziba omusajja nali ntandise okubeera naye ng'ate nno nga tuli serious tweyagala ebyokunywagula ebyokulyagula fruits aweereza tudda ffenna ewaka nga natandika n'okubeera naye. Omusajja nga taŋŋamba mbu mbadde nsabuddeko ewaka nga sirina kye mukoze out of the blue. Nangamba you know what mbadde nsabuddeko ewaka ne mugamba kiki waliwo obuzibu nangamba nedda. Nange nga simutegeera n'agattako nangamba mbu kasita sikwonoonedde future, kasita sikufunisizza lubuto biki, because we were having that vanilla naye nga we use protective measures. Kati munnange nga gayangamba kasita sikufunisizza lubuto mbadde nsabuddeko ewaka. Kantu ako nawulirira ddala nga gaya ali mu kunkyawa politely because at least yandingambye nti okay it's between us. Naye yaddamu kuŋŋamba mbu kasita sikufunisizza lubuto eŋŋamba bannange nze nagaanako nfunisa olubuto nga nsirika ate munnaye namukaluubiriza nga nzirako waffe. Ntandika okuwulira ebigambo nti munnange omukazi yakomyewo ewaka. Nangamba mukazi ki? Waliwo yali mulenzi eyali abeera awo. Oyo gaayo bwe yali abeera bwaliwo nga it was like a family house naye nga balina boys quarter, ng'eyo boys quarter nga bwe yali asula naye ng'ate waliwo n'abapangisa. Kati nga yo room emu gy'asulamu ng'endala ziriko abapangisa ng'endala main house. So oyo guy nga ngamba nti nsabuddeko ewaka nga mugamba tewali buzibu naye relatives be baali bakwano bange nga waliwo n'omulenzi yali nga mpita mukyala era nga alina ennamba yange nga mubuuza nti munnange waliwo obuzibu, waliwo ekintu kyonna kye walabye muganda wo kye yayogedde kojjaawo kye yayogedde oyo yali amuyita kojjaawo kye yayogedde kye namukoze nga ngamba nti nedda tewali. Naye natandika okulaba nga bw'obeera nga toliiwo nga aleeta omuwala mu nnyumba engoye zo n'aziteeka mu kaveera ka green n'azireeta eno ewa sisita wange. Kati ono gayi yalinga nali ninawo engoye. Kituufu kiri nti ekintu ekyo kye yakola kyalinga kyansanyusa nga nzija ewaka n'ensanga engoye zange nga baazikozesa munnaye ne baziwanika ku busumaali bambi. Wali nga tukyali mu mukwano nga tonaakungamba mbuddako ewaka neŋŋamba bannange kyokka mbu nga mba siriwo ng'engoye zange ng'aziteeka mu kaveera n'azitwala ewa sisita we naye mbalabala dotisi nensirika ne mugamba yeekaale munaye nga nsooka nga muwaamu sipeesi nga nsigalayo. Naye ngenda okutandika owuliriza ebigambo nga baŋŋamba mukyala wa gayi yakomyewo mbwera biki yali yagenda kuzaala. Kintu ekyo kyannuma. Omuwala oyo yakomawo naye teyakomawo na mwana nti it's alleged that omwana bambi yali yafa gwe yali yagenda okuzaala. Gayi yaddira ex we nze nagenda okumwagala nga ndowooza just muvubuka muto alinga nze. Can you imagine? Banaye ekintu ekyo kyannuma nga maze okutegeera byonna netandika okujoininga dots neŋŋamba bannange ono gayi wamma ebintu bye nalabanga mu nnyumba amasowaani bikopo nga bingi kumbe yalina omukazi nze nga sikimanyi.
Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kyemumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya size y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulwamu. Tubikola. Tukola plani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina plani ya nnyumba, tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba, tova buvi mu bbanga, tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula polotiyo, oluusi wagigula ku ffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandika okuzimba. Nedda mukwano, weetaaga plani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga muŋŋamba twagala tuwa letters of administration sinza azigaba. Naye nkuyambako process yonna paka wootuuka ku stage esembayo, ku step esembayo, omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. Naye abasajja bannaye temuli bangu. Gali namuweereza message namugamba ssebo buli kimu kitegedde era n'okuŋŋamba okudda ewaffe nakitegedde nti munnange wali olina omukazi era kati yakomyewo. Nkwebaza ebyo bye twagera ng'oyawukanye n'omuntu. Nkwebaza obudde bw'obadde nange biki nsonyiwa bye nakunenya bye nakusobya era kwagaliza obulamu obulungi biki bye. Gali namuweereza message olowooza yanziramu. Yagirekawo ku blue tick. Naye bannaye ekintu ekyo kyannuma. But ekyali kisinga okunnuma okuba nti Gali yakyuka out of the blue nga tetwayombako nti oba nti waliwo ensonga kwe twava yiino ni out of the blue omuntu nakugamba dde nsaba ogendeko ewaka. You understand? Bannaye nze simanyi nakumanya nga nkubira Guys nga mugamba mwana gwe nenkuweereza message mazima ddala n'ogireka ku blue tick nangamba kati oyagala nkuddemu ki ate omaze owandiika ebigambo byo nze nandikuzeemu ki sooka gwe owulirize nze kankubuulire omanyi obuzibu bw'olina gwe eni weefuula omuntu omulungi ate nga toli era biki nengamba wait a minute neefuula omuntu omulungi ate nga siri. What is he trying to insinuate? Statement eyo ya hitting a deep nenjagala mubuuze otegeeza ki ssebo naye nga munnange omusajja akyawulira. Bannange essaawa yonna omusajja akyuka nga tolina ky'omukoze naye natuula wansi n'endowooza ebigambo bingi neŋŋamba ono Guy okuŋŋamba mbu neefuula omuntu omulungi ate nga si ategeeza ki. Nengezaako okujoininga dots neŋŋamba oba Guy ono oba yasanga mattress mu nsawo cause bwe nalinga ngenda ewuwe najjanga mu mattress ku nnyama ya gavumenti nenjiteeka mu nsawo kyokka nga bw'otuuka ewaka olina okunaaba naye ng'ekiyugo kye tunaabiramu kyalinga kyawabweru so neneebuuza oba yasumulula ensawo yange n'alaba mu mattress n'ajoininga dots ku bituli bye yalaba ku nnyama ya gavumenti n'amanya nti ono omuwala ayambala oba nga bye byamukyaya naye neŋŋamba oba just yali anjagadde lwakuba nti mukyala we yali yagenda kuzaala n'amala n'akomawo. Omanyi zino ze bayita rebound relationship. Omuntu n'abeerawo oba ng'afunye obutakkaanya n'omuntu n'alaba ekiwala ekitiribiita n'akiyingizaawo awo. Oluusi waliwo abayingizaawo abantu n'ekikwatirayo, waliwo abayingizaayo abantu nga babakozeseza bukozesa ne bamala ne babeesonyiwa. Kwegamba nalina ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono. Guy yankyawa ekituufu ekintu ekyo kyannuma neŋŋamba kale oba singa yaliŋŋambye point blank
nti eni wakola kino na kino na kino na kino. Naye instead of talking in proverbs weefuula omuntu omulungi ate nga toli. Kwegamba nensigala mu dilema nga neebuuza what exactly have I done. Bannange natuuka ekiseera nga sikyayagala genda ku mulimu kukola. Fe abaali bakolera mu working environment y'emu omuntu eyakuyitangako nga ayitawo ku dduuka we wali okolera ng'omulaba kati ayitawo nga takubayo wadde eriiso oluusi akutunuulira nga gwabanja kandeeba naye mukama abantu nga si bangu kyokka nga mpulira Gayi nali mwagala. Gayi oli yali akuba ettendo bannange mukama Katonda. Gayi yali akuba ettendo nga bannange singa nze nali omusajja nga ye mukazi nandifukamidde ne mu proposing ne mugamba mukwano will you marry me, but we are women, we don't propose to men. Nga nasiima nga nagwa mu mukwano naye nasigaza ebibuuzo bingi nga neebuuza Gayi kiki ekyamuviirako okuŋŋamba ekyo kye yaŋŋamba. Munaye bwentyo ng'atandika kutambuza bulamu bwange owa break up nga nansinga biwundu. But it was really a tough time to me. I even wished to die. Waliwo ebimotoka ebyo ebiyita mu kikuubo nga bireese emaali okuva e Tanzania okuva e Gindi. Byayitangamu nga nyimiridde awo mukoone ngamba oba neesule mu mmotoka nfenveewo. Bannange akadde kaali kazibu nnyo obudde bwanzibugalira. Nze omuntu Gayi no bwe twa breaking up natya okuddamu okunywa ebyokunywa ku bbiiri ye kubanga munnange omuntu akuswaliza awo nga wanywedde ebyokunywa n'agamba ow'edduuka nti genda omugamba abyesasulire saddayo nasirika naye nga for the time that we were together yasasulanga ebyokunywa paka we twayawukana. Era mwebaza munnange anteekamu ku ssente ze zonna zirya kuba natuukako ne ku extent egamba nti nze sikyayagala byakunywa ngenda kujjangayo bujja ssente. Bannange ssente zino nakuŋŋanyanga ssente ebyokunywa nga mugambe nanywedde bya ssente weziti n'azimpa oli n'agendayo n'azimuwa nga lowooza asasula byakunywa kumbe I'm taking money direct. Naye nali nina kyengoba. Nali nina ekintu kye nali njagala okugula ate nga sagala musaba ssente zaawamu. So bwentyo munange bwe nayawukana ne Gayi nengoba ku by'okujja ku kyeyo nentambuza obulamu obulala ate bwe yali nga takyandaba galekedde awo okundaba mu kikubo nankubira mbwe ate waddawa mwana gwe nsonyiwa ebyaliwo biki nanneetondera nemugamba munnange wankyawa noddira ex-wo oba wali tonjagala nga wali mmalira budde nga wali just oyina nnaku y'oku mutima ng'oyagala nze njikunaazibwa. Naŋŋamba nedda ono omukazi yandoga era nze simwagala neyo naye abasajja. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Munnange saasobola kumuddira kubanza sidda amabega nga bwe nabagambye musajja yangamba toddanga amabega you will not be relevant. Nesigazaawo akakwano awo olukwano olw'okwogera n'omuntu ng'agezaako okwagala okuba nga akukwana ne muyitiramu nga munenze ngenda ku kyeyo. Gayi nangamba kale I wish you the best naye sijasobola kulinda because
nze ndi musajja sisobola kubeerawo awatali vanira gayo oli bannange talina nansonyi kale ekigambo ekyo yakiŋŋamba bwe tutyo bwe twayawukana ne gaayo oyo so twasigala kubeera ba hey friends ne one day mbeera njagala mubuuze lwaki waŋŋamba ekigambo ekyo wali otegeeza ki ngamba owaye kansirike ekyo ndituuka kufa nga simanyi oba yasumululako ensawo yange n'amanyi ekyama ekyo but I stopped faking life. I stopped faking what I don't have. Nasalawo neyagale nga we natondera. Nasalawo I embrace all the scars on my body. Nemekubeera ogamba nti kino ngenda kukibikana kino because nalabanga it's not worth it. It's not, because I'm already a living testimony. Nebaza Mukama nti yamponya okufa nga ndi muto. So I believe nti oyo yanzija ewala nankingiriza nankuuma alina ekyomuwendo oba alina kyayagala mbeere oba osanga n'ebyo byonna yabimpisaamu nsobola okubeera nga I embrace the way how I was created. Era kati munnange sisobola kwefuula kyesiri, sisobola kukozesa kintu kyesirina. Like you do a little makeup but you don't be artificial but to attract the male gender. You be what you are. The right person comes. Nolema gamba nti ate munangi oba kino oba kiri. So I was left in dilemma. So nabeerawo ku kyeyo lamu nembutambuza. Yeah, nebaza Mukama. Life has been okay, and with time na catching up naye kyeyo bannange kyeyo si kyangu tuka ekiseera n'osuubwa ewaka n'owulira nga ne ssente ozifuna naye nga waliwo ebisinga ssente. Mba ndi ku kyeyo ndi ku Facebook eyo gye nasanga Gayi nankwana bambi nali namugaana kubanga nali njagala sooka kuwona heartbreak eyo. Kati Gayi oyo yabeerawo for almost a year ng'ampa manifesto ye ninga ne Gayi ng'alemeddeko. Nali mumanyi, he was my hobby. Naye ate ekyewuunyisa oyo Gayi yali mu lower class nga nze ndi mu class ndalako. Naye ng'ate yali mukulu ku nze. So we started dating because kyeyo kyali kirina otambula. Munange tandika okudatinga ne Gayi naŋŋamba era njagala kuwasa biki ngamba funye omusajja agenda okumpasa nga kirungi. Ngambuuza okomawo ddi, twabeererawo nno ddala emyezi egiwera nentuuka n'okudda ewaka. Gayi nga tubeerawo tutambuza ekyeyo nzira ewaka. Wano nawo nno waliwo story. Nadda ewaka Gayi alabika bambi yali ayagala ntuukire ewuwe, ekintu ekyali kitagenda kusooka kubanga nava waffe okugenda ku kyeyo, so nali siyinza kukomawo nentuukira wa Gayi. Kati ng'aba ewaka n'abagamba ntya Gayi ekyo nekimunyiiza naye ne mmunnyonnyola nemugamba munnaye tofaayo ngenda kujja. Teyali mubi, yangumiikiriza. Era ekiseera kyatuuka nengendayo ne mmulaba, omuntu gwe nali mmaze ebbanga eddene nga nnyumya naye ng'ambuulira nga bwanjagala ennyo nga tulina ne pulaani nti tulikola kino na kino na kiri. Namugambako njagala kukola dduuka, sobola okunfunirayo like room for rent. N'agenda n'anoonya amaduuka agali okumpi, n'ampeereza ebifaananyi, n'agamba alina okutya ssente West ate tewaba wala nnyo, sobola okukola ng'ova wano
n'ogenda n'okuma kwegamba nga ndabira ddala nti funye omuntu gwe ngenda okusetolinga naye ate nali ntawakadde mutima nga ngamba nzikiriza kiba kibe bwabanga yoona omutuufu kambeere naye Guy oli yali muntu akwata ebintu empola nga bw'omutunuulira bw'oti olaba omuntu omusirise naye nga wano mu message nga typinga oyinza ogamba typewriter ye muntu alwawo okwogera naye nga once in a while kuweereza voice notes naye ng'atera nnyo okutypinga kati nno nanzirayo ewaka natuukira waka of course ewaffe ewansanyukira nembeerawo nali nina n'obuntu obutonotono awo bwe nali njagala okukola ewaka era nembukola yali alina n'ebintu byatunda awo ku bintu bye twali twetaaga okukozesa ewaka nemukubira nemugamba nsaba kutuleeterayo kino navuga emmotoka najja nakireeta n'alaba n'ewaffe n'alaba n'emirimu egyali gigenda mu maaso egyali ginemeseza okujja omulaba amangu so naddayo twatuka ekiseera netumaliriza netukola plan nangamba munaye njagala kukulabako nga tugenda sisinkanawa nangamba tugende wano weewati ne weewati ekituufu kiri nti emirimu gyansukkako ewaka saasobola genda mulaba nekimuluma nemuyitondera nemugamba nsonyiwa naye the next time we make a plan I'm going to make it up to you so the next time we planned nangamba tugende wali we nali nkugambira nga naye ate olaba otya obudde bulinga obugendo enkuba eringa egenda oba okutonya olaba otya bw'ojja ewaka n'omugongo gunnumaaluma saba kunkolako kamasaagi abaana abawala bw'oyagala omuntu olina engeri gy'ogeetinga so nobera nga you feel for him bw'akugamba nti ekintu kimuluma naawe owulira nga kikulumiramu bwe yangamba nti omugongo gumuluma nawulira ng'oguluma nze actually waka waliwo ne Mental Plus nengakwata nenkateeka mu nsawo ne mugamba okay it's fine nja kujja nkuyiseeko ate munnange Zara ng'olunaku lutuuka essaawa zituuka nasookera na mu saaluuni nsooka nengenda nebanazaako mu nviiri ne bakwata akapaafu kale kugamba nga I'm good to go. I didn't do a lot of makeup. I just touched my puff, did a little eyebrow, little lip balm. Nekaran dress nga kalungi. Nenyambala nengenda. The very first time officially seeing this guy. Bakubiri bye yali yaze wakanga ina byatuleetedde. Kati wano nga nzizo laba omuntu nga azolaba omwana oba ngambe ntya omuntu gwali yogera naye all along kati nga ogenda mulaba naye natuuka ku Guy era nga ewaka we yali nga mpeereza bambi mu bifaananyi nga twogera ku WhatsApp weewo wennyini we natuukira nasangawo ne sister we yali yampeereza ku bifaananyi by'abaganda be nga obviously fesi nga nzimanyi so ninaawo omu ku baganda be gwe nasangawo awo baali banyumya enfukamira ne mubuuzaako munnange ne bamala n'ayawuka n'oba n'agenda wasaamanya nsigala ne Guy ne tuyingira mu nnyumba nasanga yantegekedde yaguzeyo kiminati maidi ekinene cake ne ice cream. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo nga amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omuka,
emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omukisenge ffe abadiiringa nabyo. Macy's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0770 yantegekedde yaguzeyo kiminati maid ekinene, cake ne ice cream. I was actually full nze nali vudde waka nga nzikuse naye nali akawo ka ice cream pozi nensipingako ne ku minati maid. Yasanyuka nnyo okundaba nange nasanyuka. Muwahaga bannaye ng'amasannyalaze agali wali maswali bane guys yali alina ekifuba nga mulangaatira. Banange wayolabyeko omuntu n'omutiisa amaaso. Nze natuuka ku gaye nenfukamira ne mugamba eradde ssebo. Banaye labina abawala bye twepanka ligayi ng'omutunuulira butunuulizi bw'oti n'owulira nga tosobola kwepanka nga his physical appearance bismillahirrahmanirrahim ng'ekulaga omusajja oba ng'amba ntya omusajja omulangaatira. Yalina height ng'alina chest ng'alina amaaso ge tegaali manene nnyo naye nga ga kigero. Yali mulungi. Yeah, he was cute in the face. Ng'alina 6 packs ng'alina 6 packs. Naye gayi bannange nga muwanvu nga n'emikono miwanvu. Wallahi naseka ne mutima nga bannange gayi nga muwanvu. Nampahaga ne muwahaga ne mpuliranga mu butuufu I can stay in his chest for a lifetime. Masannyalaze agaali awo bannange abantu b'okukyeyo we miss a lot. Nangamba webale kujja kundabako ne mugamba nange naawe webale kunreceivinga nakuntegekera. Nangamba ye ne tunyumyamu awo kyeyo kibadde ekitya ne munyumiza. Bambi nawulira bubi okuba nti sirina kye namutwalirayo okuva ku kyeyo. Kyokka ng'ate bambi ye muntu eyabeerangawo nga bw'obula ku layini ng'asobola okuteerako ku airtime. Omuntu w'e Uganda ssebo okugulira data w'ekyo yabeera wa bbeeyi naye bambi ye muntu eyangulirangayo ku data once in a while nampa ne ku ssente enkalu n'abeera awo banga yagenze n'akola n'afunamu n'akugamba you know what bale ninawo wano kasente njagala kukuwobeeko ky'olya. Nemugamba neyanziza namuwanga namba ya maama wange kwe yateekanga ssente bambi ye ng'alowooza oba yange oba nze nzireceiving. Naziwanga buwi maama ne mugamba maama gwe wazaala omwana omuwala munange waliwo agenda okuteerako ssente ku ssimu yo bw'onaaba ozifunye ng'oŋŋamba oba oliawo nga mukadde akugamba ye nina ssente ze ndabye bambi tweyanziza. Naye nga kineewuunyisa kuba it's not really common omuntu ng'ali ku kyeyo n'akuwa naawa omuntu wa Uganda n'abeera nga yawa omuntu w'oku kyeyo ssente. Honestly speaking nalabira ddala nga ntuuse mu ggulu w'emukono. Kati nga tumaze awo okuwaanyisiganya obufuba munange omukulu ng'agalamira ku buliri nga ŋŋamba saba kumpisaako ka mental plus waŋŋambye wazenako. Abaali bayisa ka mental plus twafundikira tukoze eki tugenze mu lusuku gye batundulira vanira. Naye Mukama Katonda otusaasire ayo muyinza w'ebintu byonna kubanga Mr. Suza alina ekintu ky'atera okwogera n'agamba
nti omwana omuwala omulenzi takuyitanga eruwe nolowooza mbu ogendayo mumulabako. Beera muntu mukulu ng'anywa kyayayokya otegeere nti eyo koodi. Honestly, nali simanyi nti eyo yali koodi. Ate era nali seetegese kale. Nali yes, tijja kulimba, nali njagala. Naye si bwentyo bwe nali njagala kibeere. Nali njagala at least tusooke tusisinkaneko emirundi ng'esatu oba ogwokuna tulyoke tutundule vanilla. Naye munnaye bagamba omuzigo tebagusembereza muliro. Kati nze y'ensobi gye nakola. Twafundikira tutundudde vanilla bambi. But we wore gloves because we hadn't tested for HIV. So nga sisobola kumwesigira nze namugamba n'omugamba naye mbadde nkusaba tekako gloves. Batundula ka vanilla tekaali kabi nnyo naye era tebyali byamaanyi. Byannuma. Byannuma. Katono nkabe n'okukaaba. Ngeri yali muwanvu ate nga munnaye nga ne vanilla we nga mukulu ndowooza. So tumaliriza okutundula vanilla n'angamba obudde nno obuzibye ndowooza ogenda kuddayo ewaka. Naye obudde bwali buzibye ate nga mukadde namusiibudde ne mugamba munnaye nina gwe ngenza olaba ngenda kukomawo mangu. Yansiibuza ekikonde era nampa ssente ne ngamba naye n'omusajja njagaza. Saazigaana tebaganya ssente naye yaŋŋamba zino ssente oba yaŋŋamba za kusiba nviiri oba yaŋŋamba za mukadde. Nga kinzijjukira yansiibuza ekikonde era nga ssente zaali ziwera. Nga musiibula nga nzirayo ewaka nga tubeerawo nga tunyumya. Ono nno egayo yali yaŋŋamba nti nkomyewo ewaka kubeera naye. Era nga tulina plan ey'okugendako mu bazadde. Kituufu twalina plan eyo. Naye gaayo ono tukisa nga mpulira tumaze okutundula vanilla nga mpulira njagala kubeera naye. Nga mpulira n'olwo olunaku okudda ewaka nali saagala. Bannange bwe batugamba nti tewebaka na musajja nga tannaba kuwasa, kituufu. Kubanga bw'omala okwebaka n'omusajja oyina ebintu ebimu oba bye weerabira. Kuba kati nze mu process awo, mu confusion awo, nali maze okusalawo nga mpulira njagala kumuvinga in, ebisigadde tunaabikola. Bino nga kugenda kulaba abazadde biki nga nkagamba bye tunaabikola maybe oluvannyuma. Nzirayo ewaka twasigalawo nga twogera naye nga mpulira ng'omukwano nga gulinnye. Nga bwe ndabye essimu ye bannange ngamba mpulira nga saagala nagikwata njagala evuke paka kubanga okulaba obulabi erinnya lye ku screen nga mpulira bannange. Ngamba oba tihabura yandifuze tetumulinaako buzibu. Nga kimpa emirembe nga nsanyuka. So twabeerawo bwe tutyo tweyagala and everything. So until one day nagendayo actually oba nze namukubira n'essimu ne mugamba naye mbadde njagala kulabako gy'oli ewaka nti ye gye mbadde siriiwo naye ku ssaawa bweziti nja kuba ntuuse. So kati naawe osobola okusimbula. Nsimbula nenva ewaka era namusangayo nga nninze ne tubeerawo. We had some good moment. Tuba tuli mu nnimiro tunyumyamu nno ng'abaagalana sewo nga tulina bute. Twebaza awo twanyumya tuli awo mu buliri. Kati tutandise okuba nga abatandika okutundula vanilla mu nnimiro. Essimu y'omukulu ng'evuga. Essimu y'omukulu egenda okuvuga nga tutandise bwe tuti buli omu atandise okuba ng'akyajinga nga nange mpulira nfa.
omusajja essimu bwe yavuga ng'akwata essimu ng'anyumya n'eyali amukubidde nga boogera bayogedde eddakiika emu dakiika 2 dakiika 3 dakiika 4 dakiika 5 oyogera ku ssimu n'omuntu naye ng'olina omuntu gw'obadde oli naye wano nga mutandise okubaako kyemwekolera ng'abantu abakulu bane nawulira obusungu nawulira nga waya zivuddeko nengamba naye ono guy what does this guy take me for Ninga ono omusajja tambaliramu ddala amagezi oli abadde tasobola mugamba nti ngenda okukubira ndi bize kintu ekyo kyannuma nentunuulira guy ekyabaamu nenkwata engoye zange nenzambala ng'ali ku ssimu ayogera nga naye antunuulidde nenzambala nenkwata ensawo yange nenfuluma nemuviira nanyiga nnyo n'enamba ye nengiblockinga on my way home ndowooza yagezaako kumpeereza message ku whatsapp ng'alaba ne profile picture tagiraba bannaye obusungu buno obwettumbize mukama nkusaba onsaasire gayi ng'asirika kati mba ngenda bwenti akawewo kanfuuwa bwenti nenzijukira najidde mu jaketi nenzirayo nemugamba neerabidde jaketi yange nsaba ginkebererako nakonkona yalimu mu nnyumba naggulawo nangamba wange nga mukakkamu naye abantu abakakkamu oba baba batonda batya babikola batya nze simanyi the way how the guy carries himself oyinza ogamba nange ono guy yeeyisa nga guy mukakkamu bw'aba ayogera alinga asooka okukalikyulatinga ebigambo byagenda ofulumya nti 3 times 2 6 nagamba wange nemugamba munange nerabidde jaketi yange awo nsaba kunkebererako awo ku ntebe gayi najjayo jaketi n'agimpa nenjagala mubuuze gwe wait a minute nfulumye wano neŋŋenda kati nkomyewo nsaba jaketi tongambyeko wadde nti oba nti what happened in my head at the back of my mind gayi teyanyega yampa jaketi nazaawo oluggi nagenda ngamba naye bannange ono omusajja ategeeza ki kintu ekyo kyannuma I unblocked his number nenefuula mbunaade nzigyeko dp I removed the dp aleme gamba nti I blocked him kumbe ye ndowooza yali ansindikidde message nereeta tikemu n'akakasa nti namublockinze gayi n'asirika teyanyega kigambo kyonna teyanyega bwentyo nanzirayo waka nga neebaka teyakuba wadde akasimu nga nange nsirika the following day nakeera ng'eyali akoze programu n'omukulu saawa 12 emukubira emugamba gy'oli ewaka nti gyendi naye mbadde nyambala genda ku mulimu wabadde ogamba ki mugamba naye mbadde nzijaawo njagala kwogerako naawe nagamba kale naye yanguwa ngenda vaawo nga mukakkamu naye bannange kutuuka ku gaayi nali anaaba nentuulaawo nagamba wange wabadde ogamba ki nemugamba njagala kwogera ku nsonga yajjo omunange nafulumyemu maybe kyenakoze tekyabadde kirungi nagamba munnange olabika n'olina obusungu obw'ettumbiizi ate nze ebintu mbikwata mpola nze saagala muntu wa busungu bwe butyo kati mba ngenda kubeera ntya naawe nga ddala osalirawo mu busungu tomanyi oba oli oba like onyiga mangu bikinemugamba naye nsaba kunsonyiwa naye ekintu kyewakoze nange kyannumye ngaye nga ngamba kale tewali buzibu naye munnange ebintu bwe bityo si birungi olaba wambulokinze n'okumbulokinga awo nenkitegeera nti munnaye omusajja yadde ategedde nti mubulokinze nga ndaga mbw ansonyiye
nga ngamba kati munange mbadde ngenda kusibaawo ogenda kubeera wano ndekemu kufula nanyiga ekisumuluzo. I was like bannange n'okusigalako obusigazi wano nagwe kati gwafuuse musango kyokka nga mpulira gayi mwagala. I feel like I want to move in naye nga njagala oba yaba negayirira kyokka ningaziza omusango naye ate nga ne gayi ndaba at the back of my mind nga ndaba naye yansobeza naye nga gayi tali sorry. Ningayo annaye mukama naluma mbadde ki nemugaa tewali buzibu ngenda galawo ngenda naye nga nali njagala kusigala. Tutambulira mu bulamu bwe butyo gayi nandaga nti ansonyiye era ebiseera ebyo byalina bya Christmas yali egenda sembera nankubira ku 23rd naŋŋamba mbadde nsaba oyitireko ewaka nina kyenjagala okuwa kya Christmas nayitirayo nampa ssente naŋŋamba zino ziguliremu mukadde ebyokulya. I was so overwhelmed neŋŋamba what a man. Ono omusajja ekintu kino kyakoze nga kyanjawulo tannaba nakujja waffe naye agulira mukadde Christmas era akasente k'omukadde nga bwe yakampa we nakamuwaabwekko saatolako wadde 10 kadde naye ng'awulugumya akasimu nga mukatweyanziza 70 kaale natubeerawo bwe tutyo munange nali nzizeeyo nno nga ndina serious agamba nti omusajja ono ddala bw'abanga asazeewo ngenda kubeera naye sijja kuddayo ku kyeyo. Nze muntu bosi wange gwe yali yagamba nti onaakomawo tukube return ticket nemugamba inshallah. Omwalabu bw'omugamba inshallah yalowooza mbu omugambye nti ye mwalabu yampa return ticket naye nagitwala honestly speaking nga mmanyi sigenda kudda kuba nali saagala banaye embeera y'ekyeyo tewaliwo omuntu ayagala kudda ku kyeyo naye bintu bye bitunyigiriza n'ogamba bannaye kanzirayo tewali kyakukola naye nga nali ŋŋamba omusajja ono bw'anaaba nga ali serious nja kusigala munange nkole omwalabu sijja bbulwa kyemugamba naye nga tubeerawo mu mbeera bwetyo. Omusajja saamugamba nti nali mpulaninga okuddayo naye yatandika okuba nga akyuka munange n'atandika okuba nga communication naye ng'agisaze naye nga ye gyakoma okukendeeza communication ate nze mpulira nyongera kumwagala naye nga nkimira saagala kukimulaga. Wande neesiba omutima engamba mama njagala genda kubeera n'omwami wange mba omwami wange nangamba mugamba ajja kukime wano mama ye muntu yaŋŋamba tetwagala bintu bingi naye ng'olowooza taatawo ogenda mugamba otya ng'ovudde buvi wano n'ogenda n'obeera n'omusajja mugamba ajja kukima oba si kyoyogerako ne taatawo olabe ye kyanaakugamba. Nakala amaaso dadi aba agenda ku mulimu ku makya emugamba naye njagala kwogerako nawe. Actually mama yamugamba n'omugamba nti oyo alina by'ayagala okugamba nga mbiyitira muzeeyi nga mugamba before talking about it with muzeeyi nali namugamba late night calls zetukuba ekiro mugamba njagala kujja kubeera naawe biki nangamba munange anti kati tukyasonda nina okufuna abaganda bange balina okunyambako netujja netukukima ate sigenda bakapya nina obbawo obudde obumala naye nze nali njagala kutandika bbeera naye oba nali desperate mukama Katonda otusaasire nga mpulira nzikiriza nga njagala ntandika okubeera naye ebyokujja tunaabiraba edda muzeeyi naye nga njagala mutegeeza munaye neme kuba bubi awo abeere ng'abuuza nti owange eni alazeewa
nga mutuuza nga muyitiramu embeera nga ŋŋamba oyo omusajja ki ekimuganya okujja wano era naakukime ne mugamba naye bakyatetenkanya tebannaba kweseetinga n'agamba nti ekikulu si kya bintu bingi naye ekikulu kyakujja wano ne tumanya omuntu gw'ogenda naye kubanga abantu bazibu bw'ogenda obugenzi bw'otyo ajja kulaba ng'omuntu ataliiko bantu bo so ng'ate wajja n'alaba gy'akujje abeeramu akafansonyi nga yandaba ne mmulaba okutuusaako obuzibu n'agamba nti oyo omusajja ne bwagula kiro za sukaali bweziti n'akwata emigaati bwegiti n'ajja n'atubuuzaako n'atugamba muzeeyi tujja kudda naye tubadde tusaba tugende ne eni tutegeera nti ddala omuntu oyo akwagala naye omuntu atasobola kujja wano oyo omuntu abeera takwagala bino ebigambo mbikubuulira nga muzaddewo atasobola kwagaliza kintu kibi naye gweosobola okubuuzaako omuntu omulala yenna bw'abanga ddala muntu nga w'amazima nga takwagaliza kibi ajja kubuulira ebigambo byebimu nga byenkugambye awo munange omusajja nga ntandika lowooza ngamba kati omusajja ono lwakitajja balayininga yali afuuse desperate ng'omusajja njagala mugambe munange abankuwa esente gwojja ontwale gwojja ontwale onanzinziriza nkuwole ekituufu kiri nti namubira nga njagala kubeera neggayi nga mpulira njagala oba nzibuke naye naye munnange naye omusajja bambi kirabika yalaba ka pressure ke nali mutaddeko kuba ne maama wange yamukubirako awo naye yasooka n'ambuuza mukadde n'ambuuza ye yakugambye nti ayagala oba ye gwe wamugambye nti oyagala kuba byanjawulo ne mugamba yaŋŋambako naye nange mbadde njagala n'ayogera naye namuga nti oli buzibu mujje leeta gomesi ya maama eyasenga kanzu ya taata eki n'omutwalo bwe bityo bitonotono nga si kumugamba nti leeta kino so omulenzi ndowooza yatuuka ekiseera n'alaba nga kirabika oba ndi desperate kirabika oba ki kirabika oba mutaddeko nnyo pressure n'atandika okutta ebigere n'agamba naye omanyi ono omuwala ndowooza sijja musobola mba ndi eyo nafunayo akalimu akanfuula bize nga tunyumya ku whatsapp during working time bwalina budde bwa kiro gari yampeereza message n'agamba you deserve better you deserve better ningane mukama kati n'omusajja temukoze eki nawuliranga empewo enfuuya naye nga nyambadde jaketi ningamba naye bannange omusajja mukoze eki mukazi nga neetoowaza mukazi nga nzikakkanya ennaku zino sikyalina busungu bwa ttumbiizi musajja nga muwuliriza ndowooza bambi omusajja yatuulamu n'agamba naye ono omuwala akamiro kaataddewo kujja okubeera nange ambeeredde ekisiya yali amaze okufuna kyayagala I'm sorry to say this tuwulira bagamba omusajja kasitama lufuna kyayagala akyuka kintu ekyo kyannuma naye tekyannuma nnyo simanyi lwaki kyannuma naye si nnyo era bwe yamala okumpeereza eyo message nange nempeereza mukama wange message nemubuuza ogenda kunsasula sente mmeka nga nkomyewo okukola nagamba nti nyabo sente ze wali okolera ze tugenda okusasula omuwala bw'amanyiira sente ze nali nkolera mu last contract ng'asuubira nti bwenzirayo omulundi ogwokubiri neera ze ngenda okukolera ndiko obusungu bankyaye
omuwala buulira byaŋŋamba namugamba n'omunnange ekyo tekigenda kusoboka oba si kyo sijja kujja jjukira nina return ticket yawe naŋŋamba era toli feya ffe twakugulira tiketi kyokka kati ogamba togenda kujja ne mugamba n'omunnange ndi feya singa nali saagala kujja singa nakubulookinga dda nali nsobola okusalako communication naawe n'obeera nga tosobola kunfuna naŋŋamba kale tujja kwongeramu simanya sente weziti komawo okole nensirika ng'obusente bwe yali aŋŋamba waliwo omutemwa gwa sente gwe bawa baritani ng'oli bw'aba akomyewo obukomi sente ze yasooka okufuna si zaafuna nga waliwo sente standard salary nemugamba munaye that's the money I want n'asooka n'agaana nensirika nemuleka ku bluetick nenga ono nja muddamu ku makya ngendo zuukuka ku makya temuwulira mbu bagamba mbu omuwalabu yeeraga omuwalabu ng'ataddeko message nga 10 kale munnange tusonyiwe oba twakunyiizizza kale sente zeyagala tugenda zikuwa nenkomawo okole mama waffe akwagala nnyo era abulawo nnange saali mubi ganjirinyanga nkomawo naye bannange love life tebadde nyangu natawakkala neŋŋamba kanneesonyiwe buli kimu kanoonye ssente I relax kubanga bw'otunuulira relationship gye wasooka okubeeramu yali awo bwetyo omuntu gwe waddako okufuna yali awo bwatyo ate naawe wali weefuulamu kyotali taddemu ennyama ya gavumenti mu bulamu bwo taddeko mattress oyo mwawukanye omulala wuno omutaddeko pressure yakukuwasa ogamba ye bannange lwaki teweesonyiwa ebintu notawakkala munnange bwentyo bwe nakkakkana ne mmanya nti ku nsi kuno buli kintu kisoboka omuntu asobola okusuubiza ekintu n'atakikola omuntu asobola obbeera naye out of the blue nga wayogedde naye bulungi ku makya ogenda okukyolwa eggulu nga yavudde dda ku nsonga bulijjo gye mwogerako nga naye bannange kyo kikyo nasigala kunoonya ssente zange nakuwuliriza abantu balala mbeera gye bayitamu n'osaba munnange Mukama Katonda atusaasire atuwe essanyu mu bulamu buno naye nga bannange Mr. Sozi weebale kutubuulirira weebale kwewaayo n'otuyigiriza nti kino bwe kiti eba nsobi kino bwe kiti kiba kituufu kale kwegamba n'otunyumiza n'otubangula n'otugamba nti munnange mwebeereremu mwana omuwala kino kiba kifuuye n'eba nsobi tokigeza what a bro tusiima nnyo tweyanzeege banaye baana mmwe njagala obabuulira ebintu by'okurekodinga story si byangu si byangu era buli muntu avaayo wano n'awa story ye mbeegayiridde nze nagambye natuuse ku extend ngamba oba Mr. Sozi mugambe bambi story njireke ensooka nendikodinga awo ebintu nemala nembigiriitinga ate nemala nendikodinga ebirala ate nengamba ate kino sikyogedde bannange we should respect people who give us stories here leero wali bano abatuwa part 1 part 2 part 3 part 4 nowola story erimu 9 parts waliwo omuwala yatuwa love story yalina omutwe guno ogwa my sad story oyo omuwala bannaye ate naye nno yali munyumya mulungi okurekodinga oburekodinzi story eno kintwalidde wiiki namba sifa abaline mu kisiibo ng'ogira enjala n'ekuluma n'owulira nga bannaye
we should respect people who give us stories. Buli muntu yenna eyali aleese story wano nsaba Mukama akikubalira okuba omukisa akuddizeewo kubanga bannange okunyumya si kwangu obulamu bwaffe bulimu ebintu bingi naye okutuula wansi noga ngenda kusengeka nyumye ku kino kiri nkireke nyumye ku kiri nkireke si byangu. Waliwo n'abaana abagamba mbu Mr. Sozimbo afekinga stories. Bannange namwe mutufekingireyo ku stories mutuleetere kubanga olaba ffe bye tunyumya bya ddala naye ekiseera n'owulira ng'okooyo okwogera naye ate ebiri feke byo bannange naye ate bw'aba afekinga stories tumuwa obuyinja okuba bannange story si nnyangu kuleeta wano story si nnyangu oba nze munafu oba nze atamanyi kunyumya otuuka ekiseera nno n'owulira nga amalusu gakuweddemu Mukama nogaleba naye obandekeraawo naye nga watandise dda simanyi oba kino aba kituuse kuze simanyi oba waliwo n'omuntu omulala yarekodinga story n'awulira nga ayagala bireka naye bannange storytelling is not easy. I respect everyone eyali aleese stories wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'ekirala kano kagendeyo nga kali special kagende wa mukwano gwange eyandikomendingira channel eno eya Mr. Sozi. Bambi webale nnyo webalire ddala mukwano. Kyemanyi ogenda kugwa ku story yange kiwoziwozi mu story ogambe banayono omwana yataddeyo story nga teyaŋŋambyeko kano ka surprise mukwano naye nga naawe nkusiimyeko mu ngeri ey'enjawulo naye ng'okusiima okusinga kugenda eri gwe Mr. Sozi n'abantu abatuleetera stories ba commenters, aba likinga, aba returning subscribers, aba subscribinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwekuumira ku mukutu. Twongere okusharinga stories kubanga bannange bintu bino bitambuze ekyeyo. Tetumanyi batya we twandibaddewo ewatali channel eno kubanga ekyeyo kitama. Ekyeyo kikeeta, ekyeyo kituuka wano. Waliwo ku makya n'owulira nga bannange singa waliwo basi esobola okukuzza e Uganda naye bakugamba nti mu nnaku 3 ojja kuba otuuse ogirinnya n'ogamba kangende. Singa waliwo nnyanja nga bagiteekawo nga escape route nga abamanyi okuyiga be bawuga ne badda ewaabwe. Singa abamu ku ffe twatraininga dda okuwuga at least ne tuwuga ne tutuuka ewaka naye bannange kyeyo si kyangu. I respect you all hustlers. Kama abateremu obwangu atukingirize bannange ebibi bye tusanga atuteeba omukisa mu ssente zaffe atusobozese n'okuddayo tuzeeyagaliremu kubanga bannange naddala abaana abali mu biyumba n'obeerawo olya ekyo mukama wo kyatalya tojja kirya n'okozesa bikemika ebisosomola mu nnyindo naye n'oguma n'okola n'olya omuceere buli lunaku abantu ababa ewaka nga tulya ku mmere ey'enjawulo n'obeerawo n'osubwa amatooke n'osubwa akatogo n'osubwa lumonde oba bali wabweru bonno kale batera okugendako mu zi supermarket ne balya ku kye baagala naye abali munda bumaama buswiti obuli eyo obugumye bannange ekyeyo tuli kinyumiza abazzukulu waliwo olwofulumako wabweru okutwalayo kasasiro n'owulira nga toyagala nakudda mundu oyagala obeerekawo wabweru okumala essaawa nga nnamba naye nga bajja buuza gye walaze
lumu nno natolokako mu nnyumba ya mukama wange ne ngenda mbumbeeko kye nneegulira bannange ne bansanga naye omuwarabu ye muntu ayagala buli kyoyagala okimusabe nti ne bwoba oyagala ka toothpick ogenda ofukamira wali omugambe munange mama njagala kumpa ku ka toothpick nsokoola amanyi kwegamba they always want to feel superior tigwe buli kyeweetaaga odduka gyali naye mukama okusaba otusaasire tudde ewaffe okulakira ku makya nampulira njagala kugula ku bumpwanki nange mbubeereko nabo mu ruumu yange leero walife abakolera abakadde owaka wabeera abakadde tewabeerawo nnyonnyo obwo bwakulyali kati munnaye nasiba mutima nga enkoko emirenza nafu nenteekako abaaya nenteekako ka nikaabu nenveiringa bulungi nenfuluma mbabazizza balina gye bagenze manyi n'essaawa ze bagenda okudda kumbe we tukolera kumpi mu ebyo ebitundu waliwo muwala w'omukadde ate ng'oyo omuwala tatera kuva waka wonna nali manyi ezo essaawa bali waka beebase mba ntambudde ntuuka bwenti ku supermarket gye nali ngenda oggulako nga waliwo ne supermarket endala naye nga bobeerako eno eri ogirengera nasanga bbawo oyo omuwala ali awo n'obwana bannange simanyi oba bantegeera batya naye okumanya ng'omuntu gw'omanyi tabula nali ntaddeko ka nikaabu kano ke beebikka mu feesi nyambadde abaya emikono miwanvu nebeerinze ku mutwe sebo nga nange nyambadde ngabbo naye obwana ne buleekaana ne bugamba eni tata wabona abugamba mukakasa yeye ntiireye ddala ng'ekituufu yenze naye nga mpulira njagala ettaka limmire nengamba mu mutima kale singa abadde musajja yeko batwandise ekyama ne muganya batoyogera nti ondabyeko wabwera ne balyoka banvuga ne bankomyawo ewaka ne bambuza kyenabadde nkimi wabweru naye nga kufulumako obufulumi wabweru nawulira ng'eyali avudde mu kkomera naye mukama nkusaba otukingirize embeera eno kale ekome ku ffe naye abaana baffe baleme okugiregako kubanga bannange imagine living a life nga buli kyoyagala olina osaba bannange leero walife abatayagala kusaba buli kimu nga naye kitukozesa kubeera nga naffe tusobola okubanga kanve mukwogera lulonda kambe mbasiibule mbagambe mwebale kuwuliriza mwebale nnyo munnange abasobodde okuwuliriza paka eno gye nkomye naye nga bannaye mutuleetere ku stories n'abantu abatuleetere dda stories tweyanza nnyo tweyanzeege leero walimu abatuwa parts ennyingi ate mmwe simanyi nakumanya oba mbeebaze nti okuba bannaye ebinnyumira ebyo n'owuliriza paati wa paati naye nga gwe okuleete iyo bannaye bye. Mr. says thanks for the show.